Mbabuzaako musibye mutya mwebale kwekuumira ku Prejani Media TV gwatannaba ku subscribinga nkusabye genda maaso okikole mu bwangu nnyo nate era tusobole okutusaka amawulire gaffe agabeera gakagwawo. Mbabuzaako abali e Dubai, abali e Qatar, abali e Bahrain, yonna gye muli naawe munnayuganda webale kulabika nti olina gy'okola, webale kulabika nti olina ky'otusaako emikono gyo. Yate omukyala oba Hon Shamim Malende avuddeyo ne yeekubira omulanga ategeza eggwanga nti ayina abantu abagenda maaso okumukubira amasimu n'okumutisatisa nti omusango gwa Ssegirinya saako n'omubaka wa parliament omulala amanyikiddwa nga Allan Ssewanyana aguveeko taddamu na kulabika nti agweyingizaamu oba abeera ku ludda lwabwe. Yate prosecutor Mr. Richard Birivumbika yavuddeyo ye n'ategeeza nti bannange fere tukimanyi nako nti omukulu Ssegirinya Muhamad omubaka wa parliament yavaayo dda ne ku Maxon bench ali Mulago bane efete tukimanyi na kimanya ne gavumenti yo tekimanyiddeeko ddala. Ye Shamim yagenze maaso n'ategeeza nti bannange embeera y'abakulu bano mbi nnyo tebasobola kulabika nti natera bayimirira mu kooti nga yeekubira omulanga ng'ayogerako eri magistrate Grace Wakoli owa Masaka grade 1 yamutegeezeza nti afuna amasimu mangi nnyo agamukubira essimu nga gamutiisatiisa saako n'ago agamutextinga n'ago agakubira ab'enganda ze okulabika nti bamugamba omusango alabike nti aguvaamu naye ate yamutegeeza nti yaguddewo omusango ku Nansana police station reference number eri SD nkaga akasitaze 26 akasitaze 10 akasitaze 221 ng'ayagala kubeera mu byafaayo bya kooti nga yeekubira omulanga ng'agamba nti abantu bangi nnyo bamukubira masimu ag'enjawulo saako ne pikipiki ezimugoberera nga zagala kulabika nti zimutiisatiisa oba bagala kusaanyawo bulamu bwe. Mukwano gwange gwe njagala okutegeeza nti obulamu bwa Hon Shamim Malende awolereza ali ku ludda lwa Ssegirinya Muhamad saako ne Ssewanyana bagala kulabika nti obulamu bwe natera bagala kulabika nti nabwo babusanyawo kubanga agaanidde ddala okuva ku musango guno. Era yagenze maaso n'ategeeza nti ye kyayagala kimu ababiri bano bagende ebweru bafune obujjanjabi kubanga embeera yaabwe mbi nnyo. Ate ye Birivumbika yagambye nti sebo okunoonyereza kukyagenda mu maaso tetusobola kuta abantu bano paka nga November omwezi guno gwennyini ng'ennaku z'omwezi 15 okunoonyereza kugenda okulabika nti kukendezebwa naye ate tetusobola kulabika nti tubata oba baveeko wano bagende awantu wonna. N'olw'ensonga eyo tosuubirayo gamba nti omukulu Ssegirinya Muhamad ne munne Ssewanyana bagenda kufuluma bagende bafune obujjanjabi. Ye ate kanso n'alemerako n'agamba ffe twetaaga okulabika nti nze nnwana okulaba nti abakulu bano bagende bweru kubanga Ssegirinya yagenze maaso n'ategeeza nti Ssegirinya embeera ye saa zino mbi tetumanyi oba anaawona oba taawone. Tosobola kulabika nti omuleeta mu kooti kubanga basuubirwa okulabika nti bagenda kubeera mu kooti ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno gwennyini ogwa Museenene. Ate ye magistrate Grace Wakoli yamuzeemu bw'ati yagambye nti yeetabikkiriza ebyokulabika nti waliwo abagenda maaso okulabika nti bamutiisatiisa naye n'amugamba nti agende maaso agambe abakwasaganya ensonga z'okwerinda bamuteekeko asobola okulabika nti bamukuuma. Ate era yeekubire omulanga ne ku CID headquarters basobole okulabika nti bamuyamba okulaba nti obulamu bwe tebutuukibwako kabi. Ekyo kye yamuzeemu. Ebyo byenjogera bya bigambo bya magistrate Grace Wakoli bye yagenze maaso okulabika nti addamu kansono amanyikiddwa nga Shamim Malende amutegeeze nti munnange weekubire omulanga ofune obuyambi newankubadde waggulu awo yasoose n'akigaana n'agamba nedda tewaliwo bakutiisatiisa otulimba. Bannange mikwano gyange nja kuba nkutuusako amawulire agakuwata ku nsonga eno yennyini tosaanye kuseguka. Tova ku PrejaniMedia.com amawulire gaffe amalala nagambye dda gasange ku PrejaniMedia.com ag'entertainment saako nago aga sports. Tova ku Prejani Media TV weekuumire wano nkomawo n'amawulire amalala gookya nnyo tosaanye kugasubwa mu kiseera kino kyennyini kanzije.